Okuviira ddala ku ntandikwa ya wiiki ewedde, Bannayuganda baatandika okufuna amawulire g'emmeeri ya Amerika ennwanyi eyali egobye ku mwalo gw'e Mombasa, ng'eno y'emu ku mmeeri zirutabaala ntalo ezikyasinze okuba ez'omulembe, ng'eyitibwa USS Ashley Woodley Williams. Eno yaggiddeko abajaasi bamuntu nsolo abakunukkiriza mu 200, ennyonyi ennwanyi n'okusingira ddala eza Namunkanga, ssaako n'emizinga gimutasubwa, nga gino gisobola okuba omulabe yonna mu kasonda ka Afrika, wabula nga we bagamba nti ssekawuka kaali kakulumye bw'okalaba okeebalama. N'Abafirika bangi naddala abakulembeze baatandise dda okusala entotto okusobola okwetegekera embeera eyinza okuddirira, kubanga bakimanyi bulungi nti gavumenti ya Amerika bwe yali egenda okubamu Gaddafi ng'eri wamu ne banywanyi baayo aba NATO, ebyokulwanyisa byatandika kuluumusibwa mpola bwe bityo okukakkana nga baggudde olutalo ku Libya. Captain Michael Concanon nga yaduumira emmeeri ya Woodley Ashley Williams yategeezezza nti baasazeewo okugoba ku mwalo gw'e Mombasa kubanga Kenya munywanyi waabwe ddala mu by'ekijja ssaako n'ebyenfuna, era ng'emmeeri eno mu kaseera kano yeeyambisibwa mu missioni ez'enjawulo okusobola okwongera okunyweza ebyekwerinda bya Kenya ssaako n'okulaba ng'amawanga g'obuvanjuba bwa Afirika gonna gabukalamu emirembe. So thank you for taking your time to travel to Mombasa to support the Herschel Woody Williams visit. We look forward to this relationship, and we seek to enhance our partnership between Kenya and the United States. Kenya is a strategic partner. Kenya is a priority to the United States and will remain an integral part of a successful U.S.-African policy. Wabula ebyo bibadde bikyali awo. Emmeeri za Amerika endala nnya nga zino nazo zikubyeko ebyokulwanyisa ssaako n'ennyonyi zimutasubwa ne zirabibwako nga zisemberera egimu ku myalo eminene mu ggwanga lya Somalia okusobola okwegatta ku kibinja ky'emmeeri ekyali kyasookayo ng'omwaka gwa 2020 gukomekkerezebwa. Kyokka okusinziira ku magye ga Amerika ku kitebe kyabwe ekikulu ekya Pentagon baafulumizza ekiwandiiko nga bategeeza nti emmeeri zino zazze ku lubalama lw'obuvanjuba bwa Afirika okutuukiriza omulimu ogwaleka guteekeddateekedde yali omukulembeze waabwe Donald Trump ogw'okukendeeza abajaasi ba Amerika mu ggwanga lya Somalia. Kyokka kino abatunuulizi b'ebyobufuzi abamu bakirabye ng'okubuzaabuza nga bagamba nti wandibaawo ekikeekedde emabega w'emmeeri zino kubanga Amerika erina abajaasi 7 bokka mu Somalia ng'esobola okubaggyawo awatali kuleeta byakulwanyisa by'amaanyi nga bino. Era n'abalala bagamba nti Amerika yandibanga yakoze kino okwongera okukakasa ababadde batandise oginyoomoola nti yaggwamu, ssaako n'okugezaako okuwa obubaka obulabula eri abakulembeze ba Afirika abamu ababadde beefudde bannampulira zzibi n'okusingira ddala mu kutyoboola eddembe ly'obuntu. Nze Paul Kakande, Fresh TV amapya mu lunaku.